nzikalidde mu program olutindo ku BBS Telefina musajja wa Kabaka birimu ematofu osiibye otya ssebo ne nnyabo weebale gyonna gye weeweereza mu lutindo nkuleetera bingi olw'eggololo lwa leero ngenze mu bulimi ngenze mu kitongole ekimu ku ebyo eby'Obwakabaka bwa Buganda ekiyitibwa Mmwanyi Terimba LTD. Kino nno kye kivunaanyizibwa ku kulima emmwanyi mu kuziteekateeka n'okulaba omutindo gwazo ate n'okulaba bwe zitundibwa wano mu Uganda n'ebweru wa Uganda. Nina Ssenkulu w'ekitongole ekyo ndi naye wano omwami Kironde Charles era tatambudde yekka atambudde n'ekyokunywa ekitibwa kaawa mpologoma kamusaba ababuuzeeko ate tulabe ekitongole omwaka gwakyo guno 2024 kiteeseteese kitya. Sebo mutestes neyanzeege erinnya nga bw'oyogedde nze Kironde Charles nga nze Ssenkulu w'ekitongole kino eky'Obwakabaka Mmwanyi Terimba LTD. Era nsanyuse nnyo okunkyazaako wano olwaleero. Ekitongole ekyo bye nkyogeddeko ekivunaanyizibwako by'ebituufu? Bituufu nnyo. Ekitongole kampuni evunaanyizibwa ku kugula emmwanyi okuva mu balimi mu Bwakabaka n'ate n'ebitundu bya Buganda ebirala. Naye era evunaanyizibwa okugattako omutindo ku mmwanyi zino kuzongerako omutindo okuva lwe ziva mu balimi ate okutuuka okuzinywa nga bwe tulaba olwaleero. Ofiisi zakyo ziri dda? Tuli ku Muganzirwazza Katwe Kibuye tusangibwa ku mwaliriro ogusooka. Abasinga abamanyi Buganda Land Board weeri kasita otuuka waliwo ne Kettu ate ffe abaddako awo. Mmwanyi Terimba LTD. N'endokwa mwe muzigaba? Endokwa bukadeefu ekitongole kyaffe eky'Obwakabaka aye kyekivunaanyizibwa kugaba endokwa. Kakati ffe ate tuli mu byakusuubula na kugattako omutindo. Kakati wetwogera tulina ebika by'emmwanyi bimeka? Kakati mu Uganda tulima ebika by'emmwanyi 2 byokka. Waliwo abalimi baffe abagamba nze ndima ne kolono ndima naani naye ng'ebika tulina 2, ekika kye tuyita ekya robusta n'ekika kye tuyita ekya arabica. Kakati ate kolono oyo simanya ani. Kakati kolono grade tusimanya ebyo musubule emmwanyi byawukana biti? Byawukana. Kolono oyo mu butonde bwe alina omuwula munene ate mu butonde bwe era atalina kye tuyita tapuruutu omulandiro ogwo ogusogga wansi. Ogusogga wansi ne gugenda mu ttaka. Akaloosa kaba katya? Akaloosa kalungi nnyo. Aka kolono kalungi ddala naye kolono wandigambye nti ava mu robusta so si kika. Si kika. Bayozaamu buwoza nga bw'oyinza okugamba naye nga kiri mu robusta ekika ekya robusta. Kakati mwe essira mulitadde ku robusta? Essira mu kutandika wano tukyali nnyo ku robusta naye era tugenda tugaziwanga ekitongole eky'Obwakabaka kubanga omulimu ogwakwasibwa kwe kubanga tusubula emmwanyi mu Uganda yonna ssebo. Lwakuba nti tutandikidde mu Buganda so bwe njogera mu Buganda yonna kitegeeza ne arabica kubanga arabica talimibwa mu bitundu byaffe bya Buganda. Asinga kubaawo mu Uganda? Asinga kubeera mu nsozi nga Rwenzori, Bugisu. Waliwo nno n'ekitundu ekirala West Nile. West Nile naye alima nnyo arabica ate arabica waabwe mulungi nnyo. Ate no mu Western nabo balima emmwanyi bali? Mu Western mu nsozisozi eyo. Mu nsozisozi eyo waliyo ne robusta by the way. Waliyo ne robusta ate ne arabica gyali bayita Highland Arabicas. Highland Arabicas naye si nnungi nnyo ng'ate nga ziri ezirimibwa Bugisu ne Kapchorwa n'ebitundu ebisigadde Rwenzori. Mu lulimi olw'emmwanyi ntera okuwulira kibooko ne mpulira kase. Waliwo n'ekika ekirala? Ebisinga okuwulirwa 2 kibooko ne kase. Kakati ekibooko ze mmwanyi zaffe ezikaze naye nga zikyali mu kikuta. Zokwata n'onyenyaamu? Zokwata n'onyenyaamu bw'ati kasita owulira ng'etandise okunyenya omanya ekaze. Era bw'oba obadde ozaanika togijjaako kakuta nga tonaba kuwulira ng'enyenya bweti. Kitegeeza tennaba kweta omuwula guli tegunnaba kweta kakuta kano. Kakati gwe bayita kibooko oba mu lufuutifuuti dry cherries. Kakati kase ate zezo tumaze okujjako akakuta nga zikaze ne zivaako akakuta
oyo abeera afuuse kase. Kakasi kase oyo abeeramu emiwuula egy'enjawulo. Kibeera kintabuli ky'emiwuula gy'emmwanyi. Ibeera wamu gyonna. Emiwuula 3 gye tulina era gye tusuubuza wabweru w'eggwanga emikulu giri 3. So bw'ogigatta awamu kintabuli yabeera kase. Kati musuubula ki kwebyo? Kase? Kakati fe okuva mu balimi tusuubula kase. Tusuubula kase. Muti mujjawo kakuta? Omulimu twagala tugulekera abalimi. Kubanga omulimi bwozi mujjako nga zikyali za kibooko. Sente z'ogenda omuwa ntonoko. Omu ayinza okuseera munne. N'ekirala ekkiro ya kibooko. Wujjidde ku mpewo? Kiro ya kibooko ya mmeka? Kiro ya kibooko eyinza okuba sigiriimu nnyo kubanga business ate ku level ndala naye eri wakati w'14,500 ne 15,000 eya kibooko. Kaakati ate kasaali mu mutwalo ssebo. Nasimbi omumanya ngali mukenda 3. Olusanvu lweyongedde. Kaakati ewa twavuddeyo dda tuli mu mutwalo. Na wiiki eri ewedde eri. Bwe yazirina nini kubanga nti kenda 3. Kati tuli mu mutwalo era bw'ozindeetera Kampala kiro ng'ogireese nkusimba mutwalo. Kilo zange 10 gye mitwalo 10. Gye mitwalo 10 ng'oddayo ng'owuuta supu ssebo. Ow'empuuta. Ow'empuuta. Ate eri eyakula. Kaakati ffe okuva mu balimi tubajjako kase. Kubanga twagala omulimi waffe afune kasente akawera. Bwe tunaagenda eri wansi ne tubajjako kibooko. Omulamwa gwaffe ogwatutandisa nga kampani guba teguvaayo bulungi. Abalimi baffe twagala bagatteko omutindo bafune kasente akawera. Awo wennyini manyi buuzo nnyina bingi. Sebo buuza. Kaakati gwe Ssenkulu w'ekitongole Mmwanyi Terimba. Abalimi abatulaba n'abatuwuliriza mu Buganda wane bweru wa Buganda. Emmwanyi ey'omutindo gye baleeta naawe n'ogikwata mu bwoti mu kkutiya nga n'akuuma tekannazipima. Amaaso gagirabira ku ki? Ekyo kibuuzo kikulu nnyo nga tetunaba na kugenda mu byuma. Emmwanyi yaffe naddala eya Robusta kanjogereko eya Robusta kubanga abasinga abatuuliza bali mu bendo eryo. Emmwanyi ekuze obulungi eyeekuzizza ng'emaze okukala gye tuyita eyakase erina okuba ne kakala ke tuyita akakaki. Empale zaffe ziri. Ziri zetwayambalanga mu primary. Terina kuba kala ndala yonna. Era bw'okwata olubatu n'olunyako bw'oti ogiwulira ng'ewunya akantu ako akakka kyako. So ekisookera ddala amaaso kyegakulaga kala lukakikaki olwo si lukakikaki erina kuba kaki ddala ate si kivuuvu si gure kaki. Ekyo kyekimu kutulabisa ku maaso. Naye n'ekirala osobola okugirumako n'erinnyo kubanga obukalu oba obubisi palameta nkulu nnyo mu mutindo gwaffe. Kakati emmwanyi no buli bw'ogirumako negira paba erinnyo ne ligira paba omanya eyo mmwanyi ki nkalu bulungi ng'erinnyo lijula jibwatula. Nga lijibwatula kasita ogiruma nesigala ne ku linnyo omanya eyo mbisi ddamu okole ki ddamu oyanike kubanga ffe abazinywako buli bw'osiika emmwanyi nga mbisi n'onywa mu kikopo tugiwulira neweema nga saabaddeyo nze njuwira nti emmwanyi neyabadde ki oyina giruma ng'omementula negira papa nekutuka naye bw'owulira eriye eganye n'okutuka esigala ne ku linnyo omanya eyo nki ebulamu omusana bulungi. So ebintu ebyo ebibiri naye naffe abalina obukugu obulala obw'enjawulo bw'ogitunulamu bw'oti bwe luba nga lubatu lwa kiro n'oyoolako bw'oti ako keekolaako ng'eyiika ku ginnaayo omanya eyo mmwanyi nnungi. Naye ate n'obunene bw'omuwuula kasita olaba ng'emiwuula egisinga minene ng'egisinga minene omanya awo olina screen 18 mungi okusinga bigenzeemu sayansi kubanga ate betuba tuzitunda ebweru tutunda miwuula tutunda bunene bwa muwuula tetutunda kasoono twala tugenda akati olina wayogedde nti emmwanyi eno erimu ebika nga 3 ebika bibiri bye tulima ne Arabica. Kakati aliwo abayozaamu ne bakola kolono. Kati kolono ava mu Robusta. Kakati byonna abirimye akungudde lumu zonna nti mmwanyi ajjeeko akakuta
azirese kyuma kye kizaawula okujjamu omulamwa nti zino emiwula minene mukikola mutya kaakati nze nganza alina obukugu nsobola okulaba olubatu lwo olwakase nemanya nti ku buli 100 olinako oba ebitundu 2 ku muwula gwa 18 omuwula gwa 18 mu lulimi lw'emmwanyi gwe muwula ogukyasinzeyo obunene naye tukozesa ebyuma of course kubanga tebereza singa omulimi waffe abadde ne ttani 10 ezakase aba agenda kikola ati tulina ebyuma naye ebyuma ebyo tulina magic w'amaanyi birimu obutimba nga buno obusa muwogo obunga bwa muwogo kakati obutimba obwo bulina amaaso ag'enjawulo kakati eriisa eddene eryakatimba etuyita 18 eriisa eddako 15 eriisa eddako 12 kyo kiba kinyeawobeera nga awewa kakati eriisa eddene nga likwata omuwulu omunene nga tugujja tandika ojijjayo nga kiwedde kakati omulimi waffe alima robusta aba research bazita lines oba varieties bw'olaba ennimiro eyo eya robusta ojja kwesanga nga mulimu emmwanyi nga za mirundi 10 naye nga zonna zaawukana mu nnimiro emu naye zonna za robusta naye nga zirimu engeri za mirundi nga 10 naye nga zonna zaawukana bw'ozitunuulira ebikoola byawukana kwegamba zonna zirina characteristics omuzungu bw'akiyita ez'enjawulo ate ziri unique nti buli gumu gubeera gukomplimentinga gunnaagwo so kyova olaba UCDA tugamba ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku mmwanyi nti bw'oba ofuna endokwa eza robusta genda mu nasale ekakasiddwa lwaki kubanga nasale ezo bateeseemu emmwanyi ezo zonna eza robusta eziweera ddala paka ku 10 ompulira bulungi tuziyita lines oba varieties genda eyo naye abalala abalimi baffe bagenda mu nsiko oba mu bibira ne bajjayo emmwanyi ne basimba ekyo kikyamu kubanga ziyinza okubanga tezigumira obanga tezigumira mbeera ya budde oba obulwadde naye kakati zino zosanze mu nasale yo research eba yalaga dda engeri gye zigenda okuba nga zeeyisa. Oli ku BBS Telefine ey'Obwakabaka bwa Buganda, program olutindo lukuyunga ku nsonga nyingi. Lunyuze ku kitongole ky'Obwakabaka ekya Mmwanyi Terimba Limited ekivunaanyizibwa ku mmwanyi. Ozisuubula ku balimi, oziteekateeka n'ozitwala ebweru. Ndi ne Ssenkulu waakyo omukungu ono Kironde Charles atubuuliramu. Kakati nalabyo zze n'amatu. Yes. Mutuuseewa ne kaawa mpologoma. Sebo ekyo. Ate ekyo sebo kikulu nnyo kubanga sebo kaawa mpologoma. Ssaabasajja Kabaka yasiima. Twongereko omutindo ku mmwanyi abalimi baffe bakazi bezirima. Kaakati n'asiima tukole kaawa era ayitibwe kaawa mpologoma. Yono kaawa mpologoma eno lyettu lino lyolaba epakiti ndooza kya luzungu. Sebo bekabeera wano ate nemmala nkaggula buli omu mu kizimbe kino abeera akanoonya bekali. Kaakati ono ye kaawa owaffe yennyini akoleddwa mu mmwanyi ezaffe zennyini ze tulima ye kaawa mpologoma. Era olaba asibiddwa mu miteeko egy'enjawulo. Omuteeko ogukyasinza obunene ekkiro emu nekuddako half kilo ye grams 5 nekuddako kwota grams 2.5 nakana akasembayo kano ka grams 10 kyokka waliwo n'akaddirira wano ka grams 5 kyokka ate mwana watu tulina n'obumeketebwa omanyi ng'ogenda omeketa sebo omanyi bw'onywa kaawa mpologoma oba bw'omeketa ku buntu obwo otwala essanyu ewaka otwala essanyu ewaka obuntu obwo bulungi nnyo ate bugonvu tebusobola kuggwayo sebo kubanga bulina okubeera wali eri buli wamu ku dashboard webuli kwegamba buli bwenneekyusa nga meketa kubanga tukimanyi kaawa alimu emigaso mingi ate era Obwakabaka kati buli ku mulamwa gwa kukubiriza abantu kunywa kaawa kubanga buli wetunywa kaawa waffe n'emiwendo tegisobola kugwa. Ethiopia tugimanyi nsi erima nnyo kaawa. In fact Ethiopia tusinga okulima kaawa naye ate gwetunda wabweru mutono kubanga emwenywera era kilo ya kaawa owa Ethiopia ndowooza ekubisaamu waffe emirundi 3 kubanga basi nga bakola ki bamwenywera ne bamubuza katale. So kaawa mpologoma
wali kati tumutunda mu maduuka gonna supermarkets ezenjawulo mwali ate mu bipimo byonna teweekwasa kubanga kano n'alina ebitaano akola ki agula n'agaaya n'akokuteeka ku mazzi n'okola kaawa nakeera weekale mu kipimo kyekimu so yekaawa mpologomo oyo njagala kusuubula nsuubula mujjawa ku muganzirwaza waali muyitirivu tomumalaawo ne bw'ogamba oyagala packs meka ku muganzirwaza jangu buzi oba tukubire ku ssimu ojja kumufuna bulungi naye ate n'abalinaanye mu Kampala Wakiso supermarkets zonna kati ezisinga kaawa mpologoma mwali ate era tukyayongera omubunisa bulungi nnyo kaakati bosomera namba z'essimu kaakati enamba y'essimu kirungi eri kuno kwennyini ku paketi ku ttu paketi ndowooza kya luzungu kankozesa ekyoluganda ettu lino sebo nzisome esooka eri 07 42 7 8 5 6 njiddemu sebo mu luzungu eri 07 42 78 50 66 nsome n'endala sebo gisomerayo eyokubiri eri 0 7 6 2 26 19 55 kanjisome ne mu luzungu sebo ng'egyo mpadde omukisa 07 62 26 19 55 sebo kasita ezo zikubwako oba otufuna bulungi nnyo kaawa mpologoma oba omufuna naye n'abalimi abaagala otuguza sebo emmwanyi z'akase mu ddakiika emu wumba obubaka bwo ku lwa Mmwanyi Terimba Kampala webale nnyo sebo webale ddala abalimi bonna abaagala otuguza emmwanyi ez'akase weetuli tukola era kaakati kyetwakoze sebo twaguddewo ate ne warehouse endala wano ebuguloobi wano kati abalimi baffe abali mu bifo ebitali byewala n'okuva e Kampala bugoloobi wabeera wabanguyira bulungi nnyo basobola okutuukawo ne kaawa mpologoma tumulina mu bungi banne mumwettanire kwagalize olweggulo olulungi weewaawo sebo ali ku BBS Telefina kitongole kya Bwakabaka ekiyitibwa Mmwanyi Terimba Limited kivunaanyizibwa ku mmwanyi omutindo gwazo ozigula ozisuubula n'ozitwala ebweru wa Uganda tuzettanire naye mu byonna kunywa kaawa mpologoma n'ekitongole bwe kijja okuyimirirawo baagaliza akaseera akalungi musajja wa Kabaka Birime Matovu Ssaabasajja Kabaka wangaale